Sokolike yo muhumulamuko nze Farida bikobere mu studios ntuddemu n'omukulu oba omwami Kanso Sserunjogi Victor. Tugenda kubanga twogerera ddala saagalira ddala mulete mu nsonga wano za mateeka tugenda kubanga twogera nsonga za gender based violence obutabanguko mu maka causes kyekireeta ekyo kiki ekireeta obutabanguko mu maka era biki ebiyinza okuvaamu singa omuntu afeesinga obutabanguko mu maka weewaawo tugenda kubanga tutunuulira na butya bw'oyinza okwewala obutabanguko mu maka ate era singa kiba kibaddewo oyinza kuhiiringa otya ayinza kuwona otya because abasinga kuffe abayise mu butabanguko mu maka abamu tetukimakinga some of us we give up on life n'omuntu n'asalawo yejje mu bulamu bw'ensi olw'ebyo ebiba bituuseewo we all understand nti marriage oba obufumbo kyekintu omuntu kyakomitinga for a lifetime naye singa aba afuna obuzibu along the way mu bufumbo bwe naddala nga kinvolvingamu abaana kibeerera ddala very hard for those people kubanga ate basetolinga for the truth ekiba kiriwo okuobwa obudde abamu ne basalawo bejje mu bulamu bw'ensi olw'ensonga nti burden ebeera nnene nnyo n'asalawo akiveemu so olunaku lwaleero Mr. Sserunjogi Sunday Victor agenda kubanga atunyumizaamuko his experience eya gender based violence ne butya bwe yamanaginga okubanga ate he stands up again kubanga tekiba kyangu nnyo we have seen abantu abamu okugezanga afande Julius ye teyakimakinga yaddenga there are a lot of questions munfaaye it does not take away nti what led to his death bwali butabanguko Momaka. I welcome you, Mr. Julius. I am really humbled okubanga ntudde nawe mu studios olunaku lwaleero njagala osokoola museku bali mu kutulaba tulyoke tutambule mpolampola. Neyanze nnyo neyanzege. Amanya gange nze Victor Sunday Sserunjogi ndi musanyufu nnyo okubeera mu studio lwaleero era abawuliriza mwena gye muli mbabuuzizaako kansabe nti programu yaffe eno ebeere ya mugaso gye tuli ffenna tuyambibwe. Neyanzege. Akati omuntu eyakakulaba olunaku lwaleero so okumunyonyola Sunday Victor yani. Neyanziza nate. Sunday Victor nyindimu ebintu bingi. Naye ng'ogyeko okubeera munnamateeka ndi ate musumba w'ekkanisa gye bayita God's Care Church. Era uweza ofubira God's Care Ministries buli best mu Kyenjojo mu Kampala tubeera mu katono naye nga nze bw'oba oyagadde okunnyonnyola obulungi ndi musumba ate nga ndi munnamateeka ate nga ndi muntu gwe bayita opinion society leader mu society omubeeramu nebyokuyambako wano wali okulaba nti tubeera mu bulamu ffenna obulungi obweyagaza ennyo emirimu gya Katonda gitambula gitya emirimu gya Katonda si mibi gina challenges zaagyo ng'emirimu emirala gyonna mu bulamu bw'ensi eno naye nga si mibi okutwaliza awamu tufuba mufuba nti mulyowa emyoyo ennyabo. Okay. Njaga kubategeeza nti I got to know about Mr. Sunday na following his Facebook posts nga zoogera nnyo ku gender based violence yadde nga abakazi tubadde nga tugamba naye ng'owolereza nnyo abaami why you always on the men side naye so ne tugamba olunaku lwaleero tugenda kubanga ate tutunuulira lwaki ye yavuddeyo nnyo kubanga advocate wa kubanga ate obutabanguko mu maka bukoma. So tugenda kubanga tutandika naye. Would you want to share a little bit of your experience with gender based violence? Oh, thank you. Ekisookera ddala ensonga lwaki ebintu by'amaka njatandikana by'amaka binkwatako olusi nenjagala mbibeereko ensonga nnyingi naye ng'emu ku byo esinga obukulu eri nti ndi omu ku bantu abayiseeko mu butabanguko bw'amaka. Mu butabanguko obwo nabulimu okumala ebbanga saabeeramu kyekyantukako nenkivaamu ku olwo kyantwalira ebbanga era nenfuna okuyiga kungi mu mbeera ey'obutakkaanya mu maka. Ekimu ku bye nategeera nti society egenda otegeera nti mulina ekizibu mu maka kiba kimaze nga kisajjuse. Actually mubeera mufunye obutakkaanya nga bumaze ekitono ennyo emyaka ng'esatu nga temukkaanya musika omuguwa naye nga society temanyi kati society egenda otegeera etegeera oluusi olw'ekibwatukire kiba kiguddewo
ekintu kubanga muba muze ebbanga nga musika omuguwa temukanya temutegeragana biri confined within your bisookera na mu kisenge ebibeera confined mu kisenge ne biva ne biyingira mu ddiiro ne biyingira mu lujja nga biri omwo mweto ab'eŋŋanda ne bajja ne bibalemerera ne mujja olusi ba LC kati bigenda okufuluma okuyingira society wabaawo ekintu kimu ekibireeta naye ng'eno wansi bizze bizimba kati olusi ekibwatukira kiyinza okujja ng'omu akubye munne n'amugyamu eriiso ne mwetema oba omu n'adduka mu maka naye omwami waawo takyabeerawo omukyala waawo oba yalagawo enaku zino abaami munoba nnyo muva mu maka munoba tugenze tuyingira mu mbeera y'ekizungu mu mateeka ag'ekizungu gano ge twaleeta omukazi tanoba ne mu mateeka era omukazi sigo bagamba okuva ewaka omusajja agova ewaka n'oleka omukazi n'abaana because they somehow believe nti abaana bali well catered for by their mother. That is true. So kati most of the time bwemufuna obutabanguko nimba mugenze mu kkooti okufuna kye bayita judicial separation batera gamba gwe omwami vaawo kubanga abaleeta etteeka abazungu bo bakitunulira batyo kati ate ffe society yaffe yo edda nga yomufuna obutakkanya omukyala yagenda kubanga yabeera vulnerable naye etteeka lyajja okuprotectinga ne family yennyini because gwe omwami bakulekera abaana emirundi egisinga tobeerawo oba ogenze kuyiga kukola ki kati ne bagamba omusajja avenga wadde wabbali omukyala asigale n'abaana paka lwemwesootinga ennyabo so mu bwimpimpi nze ng'omuntu ewaffe mu butakkanya waffe temwali mu manyi domestic violence kigambo kigazi mu amateeka gakinyole gakigaziya bulungi under the Domestic Violence Act bo bakigaziyaamu kuba bakinyole bakulaga nti kirimu kibaita physical harm okubanga omuntu otuusibwako obuvunya kukuba engumi waliwo ne gye bayita economical abuse nti omuntu ng'omulemesa ennyingiza oyagala ofuge ssente zo oyagala ofuge byakozesa byonna gw'osalawo then wabeerawo ne emotional bit of it ng'omuntu omukubye wabula omuvuma omulangira oba omulondoola nga tolina kyomukola naye omutambulirako okola ebikolwa nga bimulumya mmene kati omuntu onaabulira nga awulira obulumi naye nga tolina kyonyiga for example mulimu abantu abamu bo bafuna obutakkaanya oba okunyiiga they just keep quiet n'asirika naye ng'okusirika kwe kukuluma n'ombuuza aliwo obuzibu nti tewali tukoze tutya simanyi tewali buzibu kati n'obeera ng'oli tortured because of that silence so that is also emotional abuse exactly kati under domestic violence waliyo abuses ezo nti omuntu ayinza obutakuba kati nga nze waffe temwali mukulwana tewali yakuba munne nti waliwo olubale waliwo ki naye mwalimu a lot of emotional abuse mwalimu a lot of economic abuse kati nemba nga omuntu afuba okulaba nti akupozesinga kati mukusika omuguwa okwo waitosobola kumpozesinga ndekera emirembe gyange tambulira notambulire wano because all this goes back to what we call personal character and when personal character is not polished ngo empisa z'omuntu si nnoŋŋamu zivaamu ebintu bingi bwe ziba nga si personal characters ezo oba empisa z'omuntu n'obutonde bwe n'ekikula kye oluusi ensonga ezijja mu maka ez'enjawulo ziba teziri solved to completion nga mukyogerako nemukikonako nemukireka kati kivaamu kigenda kyezimba mpola ebivaamu ebidiira biba bizibu nnyo era mujja kuvaamu physical abuse lwakuba nti abantu abasinga bagenda otegeera nga bwe tugambye nti eno physical abuse yebeera enkomerero mutandikire no ku emotional ne mujja nga mwenyiiza mwewalana kuba muyinza n'okubeera mu maka omwo nga buli muntu asula mu kisenge kye mbeera mu kisenge nga buli muntu asula mu kasonda ke mu buliri naye nga eno ebulu teri yategedde so it begins right from the emotional bit of it ne mujja you abuse each other emotionally ate mu emotional abuse temubeeramu one party nti akuvuma yekka
naawe mwenna mubeera mu contributinga mwekyojja muko mwesika naye nga teri abalaba ne mu emotional abuse eno kiki ekigireeta is it pride oba ego y'abasajja nti they don't want their ego to be bruised nti ajja kugamba yo mukazi akusizamu amaaso tebaba abasajja bokka generally lwakuba nti Katonda bwe yali atutonda ffenna tulina buli kimu kirina quantity muffe naye waliwo ebintu biringa 5 nga bya bunafu mu bulamu bwaffe ffenna mu butonde tubirina for example mu butonde ffenna tulina kye tuyita pride eteri atalina malala oba akulidde mu kyalo teri atalina malala kubanga ffenna amalala kitegeeza we all have that esteem in us that we want to be felt we want to be seen we want to be respected we want to be known so you want that position that puts elevates you out of society noba wenjawulo seteri atakyagala ffenna tukirina mu butonde kati ekintu ekyo singa tekiba checked mu bulamu bwo nakumanya bakikwata batya kikuleetereza obutayagala kunenyezebwa obuteetonda obutawabulibwa you don't seek for advice, you don't seek for help because gwowulira nti weemalirira kati bwe tuba tukula kipikibwa ebintu bingi singa okulira mu maka nga buli kimu ekiri singa mukama akuwa omukisa n'osoma n'obeera mu bayivu n'obeera mu bategeevu singa ofuna ka chance n'ofuna ssente ofuna chance n'obeera exposed n'otambula n'ova mu ggwanga kati mulimu gwe kiba pumped n'olabika okulira nga you're so much important n'awatali weeteekawo n'owulira nga gwaliwo kati bw'oyingira mu bufumbo ne attitude eyo bwe mufuna obutakkanya gwe teweetonda you don't seek for You don't apologize. You don't apologize. Gamba baba neetaga ja kunneetondera. Nze seegayirira. Nze mu bulamu wange seeguya. Nze saagala muntu amanyiira. Nze kati bw'obeera ne attitude eyo eyinza okuzaala ebizibu bingi along the way. Era bw'osanga omuntu agamba nze seeguya seegayirira sitera nga ni azikakkanya. Kati bw'obeera ne attitude eyo obeera proud. Of which we all have the pride in us. But it should be checked. In life as you're growing up, they should teach you how do you manage that attitude. No mayanti, in some instances, you break down and say, I'm sorry. There's a friend of mine, Nalinsoma Kataboke, Nemu Katabo Yagama, the only way to make a good marriage is if you are ready to say, I'm sorry for nothing. Even when you have not done anything. Exactly. That sometimes just say I am sorry. Yeah, if what will cause peace. No gamba gunsinze. Bwoba tosobola kugamba I'm sorry for doing nothing. Then you can't. Tosobola. Kubanga emirundi mingi bajja kukunenya, omuntu ayinza okukunenya out of suspicion. Nakubye essimu yo nga togikwata lwaki? Wabadde olina wadde okola ki? So when neetondanga it was suspicion, doesn't it kuleetera oli kukkiriza nti kituufu kye nabadde mulowooleza? No, oyinza okwetondanga olinga kyayagala okulira omunnyonnyole kyekyabaddewo kati oluusi oyinza okumunyonnyola naaba nga takutegedde bulungi naye nga natural oyinza oba nga wamustudyinga nobeera nti owange yekasi omugamba gwansinze dda ng'akivaamu naye kati olwo omuntu gw'osanga nga ye mu bulamu bwe okugamba ekigambo amusolo oba nsonyiwa oba gunsinze naddala nga sikikoze bannaye kikalubira ddala kakati oluusi oyinza oba tokikoze kati ffe mu byawandiikibwa Paul atuyigiza n'agamba nti ensobi ezimu muzikkirizanga bwe ziba nga kyekireeta emirembe. That's what will cause peace. Sometimes you can admit ne bwe ziba nga teziriiwo nti I was wrong. If that is what will cause peace between the two of us. So that is what marriage entails. It has that bit of it. So when you don't know how to manage pride, which is natural in us, it can be a weakness, it can be a strength. Because pride Katonda agitulekamu etuvuge okwachivinga etuvuge okutwala ebintu ebimu mu maaso ne kati singa kidda side yeri n'okikozesa okuba n'empaka n'amalalo n'obutawuliriza olwokyononese ekirala muffe ekirimu nga kya butonde fena teri atalina busungu that part of anger nti fena somehow
Onyiga. But if you don't know how to manage anger, it could be a lot of violence in life. It may not even only be domestic, but you can be violent at work. No kubamukama uru kubanga akunyiziza oba mukozi muno mupe kikonde nagweri. So but naturally we all carry that anger, because anger always comes out of either in terms of fear, when you suspect injustice, when you suspect trouble, when we don't meet our goals. You know, you have set goals, you have set dreams. Biganye. Kati munde eri ofuna kibaita, ofuna anxiety, ofuna frustration, kati kivamu noba angry. Kati bw'otasomesebwa okuyambibwa ngeri yakwatibwa mu busungu obwo, n'omanya nti first of all, si kibi. It's natural kunyiga. But how do you react when you're angry? Kati abantu abamu nze nalina principle yange era ngikozesa ne kakati nti singa mba nnyiize ntera okusirikako oba okutambula n'enva mu kifo ekyo bwe waba waka nengamba omanyi kanfulumemukko ntambule neetooloole nga wendowooza ku ffennaani mukyama wala okubanga wanyize naye nga gwe mukyama naye nga okozesa obusungu bw'otiisetiisa embeera abantu basirikeko. Most of us do that. Exactly. But if you should learn what they call anger management, mumasomero ebibeeyo ne mubutabo gye buli ne ku internet kwebiri kubanga tosobola kwerimba mbu gwe tolina busungu. Tabamu naturally tugezaako okwerimba. Mboze sinyiga. Nze sina busungu. Nze era abanyiga mbeeko. Naye ng'ate mu butonde teri atanyiga. Yes. Because you may not meet all your goals. Yeah, true. Teri atatiisibwa. So kati batumanyi anger eyo, then ekintu kiraffe nakyo tulina mu butonde, we all jealousy. Obujja. Ine talina bujja. Teri atabulina. Kubanga obujja bubeera manifested emirundi mu kusooka oyinza ogasi bulina. Naye bujja buba manifested mu mirundi mingi. For example, for abasajja, we are raised to believe we are better than women, we should be in charge of women, and waliwo obudde busobola okukya mukyala n'akusinga omusaala. Mchala n'akusinga okumanyibwa. Nga family actually bagimaide na kunya lya mukyala. Ogenda mchala maka gali aga mchala nakatudde. Nga gwe tolina olabikira. Ogenda wa mama Ivani, gwe tolina olabikira mu kifaananyi. Tukaba niwe maka gano gange. Kati muri mundayo bobanga naturally you were possessive and a proud man. Kandi ko okuliranga ekintu kikufumba. Kati omukyala bw'omugambako n'akulizoninga mukko n'akusinga noga. Kati onsinga sente kati mulino okuleeta obujja nomera akasajja ku mutima. Exactly. Kastomera akasajja ku mutima. Esawe ne violence ejja kulabika. Ko tandika okwekwaza bitakwatagana. Nze ewaka wano njoga. Mukyala niyebuza nkujoga ndi. Nenge kitandise because of that jealousy that has risen up in you. Sometimes jealousy arises when we are with our contemporaries. Abantu betukuze nabo betusomye nabo. Ogenda kula mulimu bwetubanga tusoma mundaza famuli twawanganiranga. Nogane newe kiba kigu ntasoba kunsinga. Bwe kiri. Kati teri kiruma nga omuntu gwasooya ntanga mukirasi. Ogenda kulanga akuisaako benzi. Nga goli mukarawumu. Nugasokoleki nga yeye. Kati eri muna ndikogamba oyo naji. Ati waliwo akusinga noga twakkiriza. Kituufu ye yakuva ne waliwo omuntu gw'osanga nga tuwasuubira kusinga ng'akusinze. Yes. Obujja ne bugulukuka mundaayo. Omuntu gw'otasuubira nobiira no mu mirimu mu ofiisi oyina okulaba omuntu gwe promotion. Siga nti yakola nnyo emirimu okusinga. Kati jealousy mundaayo negolokoka. Kubanga zino zonna personal weaknesses they are triggered in life, which is triggering. So if you don't know how to handle that jealousy bit of it, esobola okuleetera ebizibu mu maka. N'abakyala babeerawo nga naye tayagala kumusinga. Nga naturally muyiye tebamusinga. Kanajja afumbira omwami amusinga. Nga kati n'akola nnyo asinga ebbaawe. Mu kwagala okukola ennyo okusinga bbaawe oluusi ne bigaana. N'afuna obusungu. Kati jealousy negenda eyingiramu obusungu, neyingiramu ekiruyi, n'otandika okwekwasa obusongasonga. Obutaliiwo. Naye ng'otandika mpola. Lwaki bawaana ggwe? Lwaki tugenda kuwona bugwe gwe boogerako? Mu maka muno nze sicontributinga. Lwaki bagamba nti ebintu bya mwami gundi? Nze actually that was one of our biggest challenge.
that led to the collapse of the marriage. Nti twatandikira awo mkyala nga yali mkyala muzungu kati twagendanga ebweru nze ndi mwogezi kati nga mutuukayo ne bakuwaana. Most of the states I went to, they used to call me a genius man. Hey, that guy is a genius. Kati nga yajja n'angamba, but everyone praises you. Mukusooka ne mugamba, it's good, after all I'm your husband. Kumbe tugenda mukati yabaga. Kumbe kijja kubaleetera obuzibu mu maaso. Ngenda okulaba maama waakye emulugunyaako, senga waakye emulugunyaako. Twagenda bwetyo ne bajja ne wana Uganda Change Your Project ze tulinayo ne batandika okubuuza abantu lwaki abantu bonna bawaana Victor ffe nga tebawaana muwala waffe. Nze nekitwala easy. Kumbe tugenda mukati yabaga. Ku endi nomujjamu okwagala ne tukola divisions. A project n'ekitongole kyonna nga bwe kiri tulinamu eddwaliro essomero biki ne mujjamu abantu ab'omukyala abantu ab'omwami. Kati nze ngezaako kirwanyisa olinga alaba amaze okutegeera nti buli wembeera nja kuba mubiseeko ne bwe tugenda ewaabwe mubikkako ne bwe tusigala wano because in me there was that gift of talking and convincing. Kati nga teyita kyagala alina okuba nga yayogera ne tugenda twatuka ekiseera ekimu ebweru eyo kati nga tugenda but bakola program nga zisina kwogera naye alina okwogera nze gabanteeka eri kuma abaana abeereyo n'abaana kati eventually of course abazungu baga but we need an African amanyi ewaabwe gutuli kajja atunnyonnyole kati ekyo nga bwe bakujjayo mugenda genda mmotoka okuddayo nga buli muntu asiritse kiki bannange era waliwo obuzibu tewali. I remember one time twali mu kitundu bakita South Carolina kati nga omusumba oyo ategese nze nyina okubuulira kati abazungu bamala service babeerayo ne kye bayita buget together bwabwe mugenda mu basement ebyokulya n'agamba madamu namuga ati gwe ebintu eby'abaana ojja byogerera eyo naye ono yagenda obuulira namuga ojja kubuuza ku bantu jasa dakika ezo kati nze ne bampa 3 kati bbe dakika ziba dakiika kati otumala byonna biwedde n'alumba musumba n'amugamba lwaki wambadde obudde butono mu service so namugamba naye tojja nkugambye bbawo yabuulira era nefuuka nsonga kati nentegeera nti munnange kyodiringa na bujja netutandika okufuna marriage counselors twatambula mu bazungu kubanga abadugavu yangamba nga tabakkiririza bamanyi counsel ngate basoma biki bwe mugenda mu family ng'eyo naga abazadde bo bali bayasi bajja kwogera ebintu nga biwagira gwe kati nze okuba nalinjala obufumbo bubeerewo nimuga fine tugende mu babo tugenda mu bazungu batukansolinga ne kati nga challenge weri nti bw'aba abannyonnyodde nze ngenda obanyola already batekinze dasai abamu nga tebatekinga actually some of the counselors didn't take sides or they would chase us when our guys have given you enough advice I don't think I will handle this until we met a Christian counselor yamubulira amazima namugamba you just need to deal with your personality I don't see any problem here. So but anyway, to cut the story short, byonna bwe byalema they decided to bamudusa mu ggwanga nga simanyi. It was one evening ngenda okudde waka nga taliiwo n'abaana from here ne bamujja wano bategeka ticket nga ndoza babyonna babikola without my knowledge the family members kubanga twalina board mu America where money would reach and then they send it here so eventually and that board at some point had been taken over by the family. Sister we ye chairman senga wo ye secretary senga wo ye treasurer mama we kati family yaji taking over so family yonna eri ku board kwa mu America we mugenda musonda center muita makanisa mbitongole so they need a local organization because when they give you money izo center bazibadiza mu mujibaita URA yabwe jibaita internal revenue services so obangu nusu sula musolo gwa nusu 5 naye wayambisako abanaku n'enusu 2 osasula 3 but you must prove to URA say URA yawaabwe muje bayita IRS internal revenue services kati abantu baagala nnyo local organization babire ne receipt ezo so that when they go to pay their taxes and they have evidence to show. So kati eventually naye twagicreatinga yo nebeerayo so ne bayiya akakodyo konna nze Lumumba ndi Fort Portal okusoma nalingenze kusoma
ngendo okugira bwenti nga obuzibu kubatuuka n'afuna mental depression n'avaamu ng'afunye twamaliza alina high blood pressure era twamutreatingira awo Mengo kati nga ne pressure ye nga tereeteddwa mmere kubanga high blood pressure abantu basinga balowooza masavu musaayi but even mental anguish alone ekuleetera high blood pressure because your mind goes into a lot of thoughts nonakuwala nonyikala mundayo kati ekivamu nga teweebaka kimala tolya kimala so omutima negulina okukubira ku speed ya kumukumu obwongo obulamu ne bugenda nga bunafuwa because you see kasita obeera depressed ekigambo depression ekyo kikuba nekikuleetera okubulibwako emirembe n'obulako essanyu nze actually nange bw'abamala omutolosa n'abaana I followed 6 months later nentuukayo ng'ate nensanga another story kubanga otuukayo ng'ate bancreatinzeeko criminal cases eza threatening to murder biki to murder the wife but the condition was lawyer yanyamba lawyer we nangamba the whole issue is tebagala oyogere ku baana twalina abaana basatu so bw'ova ku baana these cases will not go on bw'olemera ku baana bagenda zipasuing zino kesi bagenda zipasuing so what I had to do nga sowa kukiza kunsibira mu makomera ga America nenga eky'abaana kansoke nkiwummulemu kasita abaana bagenze bakulukulu kuba omukulu yina emyaka 9 addako 7 ayasembe yali omutennyo yali 2.5 but wakati awo netukipinga communication yaliwo eventually nga bagisalako we bandaga abaana balina another father figure tuwetaga kubalemerako biki but you are the real father I'm there era namubuuza abaana bafuna father figure nze nga sinafa yes but you're not here kati of course nali mezofuna a lot of counseling don't tobeera harsh beera calm kwabo nolemerako baje closing a communication which eventually happened and baje closing so ne banziza kuche kati nkola because emailing but anyway so this jealousy if it is not controlled ekuviramu ebikolwa ebiri violent singa togifuga mundayo mu bufumbo oba mu maka nembulamu bwenseni so togere ku pride jealousy ne anger naye tulinamu n'ebintu ebirala ebiri natural mu ffe era bw'oba tobifuze biva mu domestic kati nga lust abaganda kye bayita okwaka okubeera ng'oli lustful you know lustful omuntu okubeera lustful obeera you idealize some things so some people have sexual lust property lust and power ng'oyagala obuyinza omutima gwo gwagala nnyo obuyinza obanga you are lustful to sex gwe ebintu bya sex tebikumalako emirembe kale nobanga omukazi omu takumala oyagalayo abalala nga basatu kati mukwagala abalala ababiri abasatu abo wewava ekizibu bakukutte kati toyagadde wekidefending okibikkirire mugenze mu ngumi kati violence awo ejja but the real cause of it so kati munne kyaffe kitubeeramu naye you need to know how do you control it kubanga bw'otakifuga ku end kigenda kuleetera ebizibu otandika okubanga okweka ebintu bingi naye nga ekikuleetedde okwagala obikweka kubanga tewamanya ngeri gye bafugamu kintu kino oyogedde mu story omulimu family involvement yes olowooza family zino nazo ziyina engeri gye zicontributinga ku butabanguko mu maka kati most times families ezimu ziri I will call it possessive or they feel they're superior era kirita abasinga tumanyi inferiority complex there's also superiority complex when people feel they're superior and it's just a mentality tibakuli waggulu gwe kyobagamba so sometimes abamu it can even go as far as a whole tribe. Let's begin with family. A person, let's begin with a person. You can feel superior because of education, because of wealth, because of exposure. No, uliranga goli very. Abalalo bali waggulu. Exactly. Kati abamu kijja ne kituuka ku family level. Mulimu family nga mubeera mu community nezo nga zemmanyira superior. Nga ze ziriwo ze z'amaanyi. Family z'amaanyi. Kati bw'ogiwasaamu ye kusuubira nti gw'olina okukakkana.
ne bwoba mwami ne wobanga gwe otegeera gwe inaki ye kusobera gwe inokuba onga oli mukaka omwana era bakuze nabaga family no gye wasaamu ogimanyi ino family ogimanyi then ezimu ziba ddiini yo ddiini neyeteekawo mu mbeera nti it is a superior religion abamu it can come as far as a tribe, it can come as far as a nation, it can come as far as a race. So when a race feels superior, for example, katufe bogena mu racial structure, there's a feeling that for us as Africans we are at a lower. Tuli wansiko ku bazungu. Kati bobo wasizza omukyala omuzungu ofubiddwa omukyala omwami omuzungu ekyo ekintu mu kusooka oyinza okuza nti tekigenda kubaawo basooka ne beeyisayisaako naye with the time it manifests naddala when you begin demanding for your rights, when you also demand for leadership and control ngolaba nedda mususse kati ongera ndi kukujjukiza but you are an African and they will take that in your face, but you are an African. No, what do you mean? Well, but you are. Ngekitegeeza weerabidde ranka muogwa weerabidde oyagala kukulamuza level joyingira CEO. Kati when that spiritual complex comes in, family bwowasa oba bwofumbirwa mu family nga bakulabanga as an inferior. If they hear that you are kind of covering or submerging their daughter or son, kati family yonejja to protect and even to assure you nti gwesebe wano ekifo si kikyo bw'oba wajja eno fe omuntu ava eno waffe asigala ali luddawo ali waggulu kati ne mufuna omuguwaawo wanga oluusi omuntu because of family ayinza okuwuza nti ali superior naye ng'ate intellectually tali nti yesu ova mu family yalinnya naye gwe ng'omuntu obwongo bwo entegeerayo tekukkirizisa kuba waliwo w'osuubira kati olw'okuba nga kikulimu otandika okkirwanira so you become violent kubanga oyagala olyakkirize nti you are superior naye nga toli reasons ezikufuula superior tozirina tolingaga neyeesiganye ova mu resi yalinnya ova mu family yalinnya naye gwe ng'obwongo bwaki bwogwe tebumakinga mutandika okulwana kati ngaffe abasajja most of us men when we marry we struggle with the spiritual complex. All of us as men, it's in our nature. We are kind of raised to believe we are superior to women, we are more intelligent than women, we are more stronger than women, we are more hard. Naye mwana ngo omulembe guno ogana ogwa ku mukazi ng'ali very intelligent, ng'ali very hard working, ng'alina income ye. Kati nga spirit tekola wo ne bw'oyagala oginyigewo nga tejja kukola ng'olina kukakkanamu ng'omusajja kibala tulina waliwo abaami be boogerako mu social media nakinaki I will mention their names just nga mwami Matembe bagamba mwami Matembe afaanana atya because mukyala Matembe seems to be superior. Waliwo omugenzi Cecilia Ogwalo abantu bagamba mwami Ogwalo ava because but you see those men, I'm sure at some point they realized that they married intelligent women, hardworking men, vocal women. Ne babalekera offices zaabwe. They let them be. And I'm sure those women do not undermine their husbands. Suppose that mukyala Matembe atuuke wa mwami Matembe n'amujoga. If it was that maybe they would have separated. Exactly. Ne kati bw'ojjanga gw'oli mwami n'otandika okunyigiriza omukyala alina ekikula bwe kityo. N'oyagala omukake omuzze mu kyalo omutuuze wakayo omukazi wange takola ffe mu ddiini ffe abakazi tebakola mugenda kulwana. You will begin from emotional abuse and you'll drive it until it comes to physical abuse. Kati lyetteeka ne government systems zitera kuvaayo ku physical abuse awo. Mukubi amuyiziza ettama olwo mugenze mu criminal cases, assault, biki mugenze mu kooti. Naye eno paati eno gye kitandikira abantu gye batalaba weetaaga okusooka okumanaginga. So kati nze of course family nze came in ne ntulugunyaamuko mu ngeri yayo because niwe mwatulanga mu meeting their daughter had to win. Wabeerangayo wekka tewabeeranga na backup tebagendanga ne brother oba nga omujjawo. Then first of all mu family yange nga baagala omukazi takiza tuulamu
Like my father couldn't call namugamba njogereko namwe ng'abaana. She would say no. No, ngagamba I don't think they have gone, they know what to do. Ah. And they might be biased because we are their son. Nega atenga nze nzikiriza n'impuliriza side yaabwe. Kubanga nze nga njagala emirembe. Yes. Kale kyokka kyali, it was a weakness on her side which also could raise me to certain kind of many questions. If you can't respect my parents, why do you want me to respect your parents? But I came to realize there was a superiority complex. Wenyini tugenda kubanga tuwumulamuko. Njagala kubategeeza nti I've had a lot of stories eziri wakati intermarriages zino ez'abazungu n'abaddugavu. Ebiseera ebisinga zikomekereza teziwangadde. Mubeeramu abaana and they will all end. Lwa nsonga ezimu oba endala. Twagala kumanya olowooza zino marriages tuzeetaaga oba nedda. Last time nakyazaako n'omugenyi yangamba nti buli omu awase munne gw'ategeera. Buli omu awase eggwanga lye. And to me I was opposing it. I'm like, no, we are in a global village. Bw'obanga onsanze omunaggana nga mutegeera nga ntegeera. Why wouldn't I marry them? Naga nedda. Buli omu awase eggwanga lye. Tojja kukitegeera not until you enter it. N'olaba nga ate oli gwe wawasa oba gwe wafumbirwa. Ate munnaye ta performing at your expectations. But also as Africans, tukulira mu patriarchal society nti men are always up here tebagambwa ako be bakulu be bati. So this patriarchal society erese nnyo obuzibu mu baami tine bwasanga omukyala ali very empowered teyetaaga nnyo ayagala amufuge ate nga ne byamufugirako tebiriiwo. So nti nekyo nekireeta obuzibu nti marriages are failing ne tufuna obutabanguko mu maka because men are not realizing nti ebintu biri mu evolving. Women are becoming empowered, women are have economic empowerment ate yekyasingidde ddala okulaba nga ate ereetera ddala abaami okulaba kyala mpisaamu amaaso nansinga atya ssente ovuga otya benzi nga nze nvuga kalwawumu tekijja kusoboka. Benzi yo gimpe gwoli mukyala gwetambulira mukana akato naye nga ssente zange zezagula benzi. Tuwumulamuko katono nnyo tukomawo. The Alternative Digital.